olutudde ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo Kyangwe mu tawuni kanso y'e Kinoni mu disitulikiti y'e Lwengo, omubaka w'ekitundu kino Dr. Twaha Kagabo mwasinzidde n'akalatira abakulembeze okufuba okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubaweebwa ssemateeka w'eggwanga. Ssentebe w'ekyalo akakiiko k'erosi tekatunda butunzi bibanja wabula kayina emirimu era kayina n'ekkooti gye kakola ki gye katuuza. Muteekinga obuvunaanyizibwa bwammwe ate n'ekirala muteekwa kusoma Local Government Act amateeka kwe mukolera mugasome mujja kwanguyirwa. Dr. Twaha Kagabo alabudde abo bonna ababadde bagufudde omugano okubbanga amasannyalaze okukikomya kubanga kizza ekitundu kyabwe emabega. Seyamaani muyambe abantu bammwe tewagenda kuddayo abba amasannyalaze wano. Oluvannyuma transforma eyo nga bagireesi tewagenda kuddayo abba ki masannyalaze. Mwemanyi mwe ababuteekayo naye bagenda kuyiwa abantu muno abagenda obbaketta ku nsonga ezo. Abakulembeze abeetabye mu lukiiko luno bategeezezza nti abavubuka bangi mu kitundu kyabwe tebaagala kukola ekintu ekyongedde ebikolwa eby'obubbi. Naye ng'obubbi bw'amasannyalaze buno transforma yaffe yataataaganyizibwa nga ebbibwamu oyiro oyo omulimu oyiro gwe batugamba gwe bajjamu naye nga tetusuubira nti baava bunaayira balina okuba nga abantu baffe ba mu kitundu abatuli okumpi. Mbasaba tukwataganire wamu twewale obubbi bw'amasannyalaze. Wabula bano basambaza ebyogerwa nti babba amasannyalaze kye bagamba nti abakozi ba UMEME be babateekangako kyokka oluvannyuma ne badda okubakwata. Bo bwe baamala ng'otuddizaayo waya nga batambula bagenda nga bakomawo nga bambadde yunifoomu nti muli babbi. Owulira nga bo be bataddeyo waya zaabwe ffe Kyangwe teriyo yasoma amasannyalaze yadde n'ogu. Mu lukiiko olutudde abatuuze bano batutte omubaka waabwe okulambula ezimu ku zitransforma ezitakola ekirese abatuuze mu kibululu ekitagambika. Naye embeera gye tuyitamu mbi nnyo kuba twali tugamanyidde kati tubeera mu kibululu. Nawulidde waliwo transforma ntongole ekipya ekyakaja transforma ze bagenda nga bagaba batuyambe naffe ekiraya Ngoma Lwengo district batufunire transforma yaffe yafa. Tutuuka akawungeezi okutandika n'essaawa emu amasannyalaze gavaako olumu ne gookya n'ebintu byaffe ne byonooneka. Dr. Twaha Kagabo asuubiza okukola ku nsonga zaabwe ng'akwatagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze. Oteddakiika 23 ezaakayita ku ssaawa